What is it? Drug authorities. Ebitundu okuli Arua, Nebbi ne Konsala egatta Uganda ne Democratic Republic of Congo mwe musangiddwa abasawo nga bakweka eddagala eryayitako basobole okuliguza abantu kw'ossa n'erya gavumenti eririna okuweebwa abantu ku bwereere. No, I don't sell that one. Wano lewo katwala omukaka. Government of Uganda for public use only, not for sale. So why are you selling? I'm not selling this. She had put it for a offer. What? Just home first aid. Okay, but I don't sell this one. This one is cheap food. You don't what? I don't sell this one. Hello? Yes, the people on the national transport. Banji ku basawo bano obwedda bategeeza nga bwe baaligula wabula nga tebayogera wa gye baaligulamu. You don't know where you always buy your drugs from, sister. Why are you trying to lie? Mu Ekikwekweto kino mwe baggalidde akalwaliro k'omusisita agasiiriddwamu Filomena ng'ono asangiddwa n'eddagala lingi era nga likwekeddwa mu kitanda. Kino kiwaliriza ab'ekitongole okuyingira mu kisenge okuggyayo eddagala eribadde likwekeddwayo. Kyokka kibeewuunyisizza Nansona okulyegaana nga bw'atamanyi nti bulijjo liri mu kisenge. So what are you using them for? I'm not using them. They are just here, kept here. For what? You are not using them? No. Are you sure? No. So why have you been keeping them in the bedroom? You cannot ask me. I'm not the owner. Ate bwo obulwaliro obulala busangiddwa nga buguza abantu eddagala eryayitako nga kino bakikola nga basangulako ennaku z'omwezi. Bangi ku basawo bano obwedda bagezaako okwewolereza nga bategeeza nga bwe babadde bagenda okulisuula kyokka abalala nga basaba babasonyiwe kubanga babadde tebamanyi nti lyayitako. These drugs which expired in 2010, you are going to treat them today. 2009, something expired in 2009. And you are saying today we are going to treat it. It is because you are washing. Have you been washing since 2009? No. I'm thinking that I'm being cheated. Cheated? Yes. No, you will not be cheated, sir. Cheated by who? But why can't you call some else's to come and... You tell someone to call them. You call them because You tell someone to call them. My brother. Mu Ekikwekweto kino era bagudde kalwaliro ombadde omuwala owa siniya ey'okubiri ng'agezaako okwefuula omusawo. This is not a Okay, you get the phone. You get this phone out. And I am not the one of, not only even the son or the daughter here. I was brought here to work and I've not yet finished the month. Ono bw'abuuziddwa ebbaluwa y'obuyigirize bwe ategeezezza nga bwe yakoma mu siniya ey'okubiri wabula nga kati agezaako kweyiya ng'atunda eddagala mu kalwaliro. I just finished S2. With the lack of school fees, I dropped. Kuno era kubaddeko n'omuvubuka abadde ayisa eddagala mu mpisa okulikuba omulwadde kyokka nga lirina kuyita mu cupa. I gave it because I know that is how it's supposed to be, and that's why I gave it like that. Buyambi bwa bwe tufuna wano businga ddwaliro ki? Akuliddemu Ekikwekweto kino Alfred Akali agambye nti obulwaliro 65 bwe buggaddwa olw'okubeera n'eddagala lya gavumenti n'abasawo abatatuukana na mutindo. That we are found with government drugs, we are telling them to desist from that practice. Otherwise, they will be arrested. Ronald Kakoza yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.